that I'm driving, I'm parking. Have you ever driven such a car? You will not wait. You will park instantly to the grass. You now she's there attacking me, beating me over 30,000. Even if it's 100,000, how much money have I spent you? Omusirikale eyalabikira mu Ntambi gye buvuddeko amanyiddwa nga ASP Clive Nsima Barije. Bannayuganda bangi bwe balaba ebikolwa bye yakola omwali okuba nti naakuba mwana muwala omuto ono batandika kubanga basabirira afazaali omukulu ono akolebweko nga obuyinza we bulagira. Wabula olunaku olwaleero bannayuganda bafunyemuko ku buweerero n'okubeera nti bakkakkana olwaleero ng'ennaku z'omwezi 13 Okitoba omwaka 2025 omukulu ono bwaleeteddwa mu maaso g'omulamuzi olunaku olwaleero. Oyo ye mukulu eyalabikira mu Ntambi ng'akuba omwana omuwala yali akola ku ssundiro ly'amafuta erya Shell oba goyinza okuyita omukuba attendant ku ssundiro eryo. Wabula bwe yamukuba yamugamba nti nsobola okukukuba enkya ne bantwala mu kkooti ate ne watabaawo nakimbeerako. Ekisookera ddala omukulu ono bw'aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero aleeteddwa nga talina mpingu ku mikono gye era ng'atambula mu ngeri eri free, wabula abaddeko omusirikale abadde amuvaako emabega mu mbeera y'okuba nti amutwala ewali akaduukulu. So bw'ogenda maaso n'okwetegereza social media okutwaliza awamu, abasinga badde bagamba nti omukulu badde bamusuubira kubanga atwalibwa mu military court oba giyite kooti y'amagye olw'ensonga nti yakuba omwana omuwala ate nga ye musajja mutendeke munnamagye. Kati abalala bali mu kwebuuza nti bw'abanga yagamba nti asobola okukuba omuntu gw'akubye n'atabaako na kyakola, oba ne we bagenda mu kooti n'etabaako kyemukola, kati amaaso eddakiika eno gonna gazze ku kkooti. Buli omu ali mu kugamba nti kati munnange omukulu yagamba kkooti terina kyesobola mumukola, kati kye kiseera okulaba ddala kiki ekigenda okuvaayo. So omukulu waleeteddwa wali ku City Hall, ku kkooti ya City Hall mu Kampala. Wabula okusinziira ku mukulu Kituuma Rusoke owa poliisi agamba nti wiiki ewedde omukulu y'omu ono yagenda oba yatwalibwa mu kakiiko ka poliisi akakwasisa amateeka oba empisa. So eyo baamaliriza dde omuyisa mu process, kati bamuleese mu kkooti ey'abantu ba bulijjo ate naye awere ennembe n'emisango omuli ogwa assault. Though aze nga yeebisse face oba nga ayambadde mask, naye era waliwo ebifaananyi already ebibadde nga bitambula ebbanga lyonna ery'ebifaananyi nga ali mu uniform eya police era nga bangi bakimanyi nti akola ne oil and gas department mu line efaananako bwetyo. So kati ekirindiriddwa kyakulaba biki biddirira, banjja kubanga mbongera information. Tugere maaso nezimu ku stories endala ezitambula. Mubadde n'omukyala amanyiddwa nga Nabbosa, wabula nga ye Mukisa Proscovia eyafuna kadi ya NUP ku lw'omukyala wa Mityana Woman MP side eyo. Over the weekend waliwo ebyatambudde era nga akatambika okubuuzibwa komiti gy'ayagala okubeerako mu parliament. Nagamba nti ayagala entertainment committee bangi babadde bakimuteekako n'okuba nti bamwolekeza ebiso byonna n'okugamba nti budde akalulu oza parliament yaba bakulu designating ogende kakiiko bandi kwadde kakiiko ki
Actually, nze bungi bwe nandyetaaze naye for now my focus would be on representing my constituents. Naye nga akakiiko nze nandyagadde ka entertainment. Yeah. Bwatuuka mu palamenti bakuteeke kakiiko aka entertainment. Yeah, akakiiko ako akakulira arts ke nandyagadde actually. Kubanga bingi byenjagala okukola ki okulaba nga ntereeza nga copyright law. Oluvannyuma lw'omukyalo ono mu interview gye yabaddeko ku Baba TV okwogera byonna bye yayogedde, abantu abamu ku baamulumbaganye mwe mwabadde mwana mulenzi Frank Ntambi. Wabula Frank Ntambi oluvannyuma lw'okulumba omukyalo ono ate naye ebintu birabikanga olutambi lukyusa enzingulula ate obwanga batandise kuba nti nno babumuddiza ku side ye. In fact Frank Ntambi teyakomye ku writing gye yawandiise nga bwe nagibakoledde mu video gye nakoze olunaku olw'ejjo olw'ensonga nabalaze full statement yonna eyafulumiziddwa Frank Ntambi. Osobola okuba nti ogikebera ku YouTube channel eno eyagaliwo. So mbadde ngamba nti oluvannyuma lw'ekyo Frank Ntambi yagenze maaso n'okukola video wamu ne Shalom ng'ate ababiri bano baaliko ne ku kitebe jjo juzi ne babaako era obubaka bwe bongera okubanga baweereza omukyalo ono Nabbosa. Mwetondera ankubidde essimu leero Ssemujju nagamba Ntambi ndowooza olaba nange njagala kwetondera Ssemujju Nganda owekitiibwa Ssemujju Ibrahim Nganda nsaba bwali butamanya Ssemujju tusaasire eno ngenge twajikiya naye maama talina ddiba ene ngonge talina ddiba Nabbosa yagambye eki yagala bakakiiko ka entertainment mu parliament committee entertainment yagalakubeerako atereze copyright Joyce Bagala yasole abantu b'emikyana tubeetondera nnyo gwakusinga bwali butamanya bana twabatumidde emikyana ne butama twabadde mu kuziika nafiddwa twabadde mu kuziika mulibera mu nnyimbe na kuziika ewamu. Oluvannyuma lwa interview eyakoleddwa Frank Ntambi ng'ali ne Shalom Kaweesi ng'ababiri bano bamanyiddwa bulungi nti ba NUP, yanyizizza aba NUP bangi okubeera nti bano babadde mu video nga beetondera Ssemujju Nganda wamu ne Joyce Bagala ng'ate gye buvuddeko Ssemujju Nganda yayisa mu NUP egaali kubamu baali baweereddwa kaadi nga ne Mukisa Proscovio mwali oba Nabbosa wamu ne Walukaga n'abagwa mu layini eyo. Kati nno Lumbuye yafuddeyo n'abaako obubaka obw'amaanyi bwafulumya bano nga bageraageranya nti bakolera omuntu omu. Sooka owulirize. Speaker Anita Amongi Sadole nina abatulege bukukeeredde 1 tutegedde group yo gyokozesa ku mainstream media ne kuba YouTubers ne ba propagandalist mumpulirize bulungi nnyo. Buli lwenzija ne mbagamba nti omuntu gundi YouTuber munyampi wayita akaseera kati ne mumutegeera ne temugata Lumbuye mwogera kati eri abavubuka abadde beefudde nti baagala enkyukakyuka kuliko obuvubuka gwe bayita Shalom mumpi alinga ekitoli kya sabbuuni alina obuviri bwakozimba oyo Tom Boy kuliko Ntambi munyampi ne Kasuku n'abala eyo tiimu bali ku perolo ya Anita Amongi lwaki abasasula buli agent wa Anita Amongi bataawadde kaadi obusajja obusatu bumakinga sure nga bukuba candidate gwe bawadde kaadi ya national platform nga bajje ku agent wa NUP mukyetegereza bukuba ekuve Busoga ne bujje Mityana ne bujje Busiro nga bukuba pate bukuba president bukubiramu ne ba candidate nga bo defending nga bali ba agent bani Anita Amongi ekyo mukitegedde bulungi nnyo eyo tiimu y'abantu basatu kuliko Kasuku kuliko oyo muvubuka gwe bayita oyo Tom Boy gwe mbagambye Shalom oyo alina enviiri ezimulinga pasipalamu oyo omumpi alinga ekitoli kya sabbuuni kuliko oyo muvubuka yeeyita Ntambi be bantu basatu bali ku perolo ya Anita Amongi ng'omulimu gwabwe gwakuba buli candidate eyaweereddwa kaadi ya national platform nga bagimye eppeesa lya Anita Amongi n'erya Mpuuga gwe mulimu gwabwe
era bakubiramu ne president mugende bwe obutabe batandise okukola nga nina kibagamba. Lumbuye teyakomye ku ebyo ebigambo, yagasseeko n'ekyokutabukira abatwala NUP omuli His Excellency Bobi Wine n'abasigadde ng'abeegayirira n'okubasaba bagobe mangu Frank Ntambi ne Shalom n'obutaddamu kubakkiriza ku associatinga na kitebe olw'ensonga. Mr. President n'akakiiko atwala ekibiina kya National Platform tetwetaaga abantu bagwagwa mu kibi, tetwetaaga abantu bagwagwa. Tubadde tukola amawulire gaffe nga tebalina kye batuyamba. So ekibaleeta ku kitebe baagalayo masannyalaze mawulire tetwetaaga ensonga ze tuba tuzize kuleka emyaka gyonna nga tebaliiwo era tetubeetaaga, tetuna kye tubeetaaza. Abamu bajja okufuna selfie nga baagala kuga nti bali mu nkyukakyuka naye nga bali ku ssente. Ekyo nkibategeeza mukitegeere bulungi. Abasatu bali ku Pereyanita Amonge kuba buli candidate yenna. Ngenda kusaba gwe candidate wa National Platform yenna we yawereddwa kaadi mwewale mainstream media za NRM. Yo Lumbuye omu ku ba vloggers aba NUP oba abali ku side ya struggle. Kati Frank Ntambi kyakoze oluvannyuma lwa bino byonna awandiise post oba akoze post efaananako bweti mukwano gwange ng'ayanukula buli muntu eyamulumbaganya olw'okuba nti ye yayogedde ekyo kyawulira ku Nabbosa oluvannyuma lwa interview ye yabadde wali ku TV. Mwana muleze Frank Ntambi Wine Balkeza awandiise omuko gw'ebbaluwa gubadde gufaananako bwe guti. Agamba nti my response to those attacking me for criticizing Nabbosa nti ndi mukwanukula abo bonna abavuddeyo okunnumbagana olwa ebyo bye nayogedde ku Nabbosa. I hope if you can understand that media work serves the public interest, not party comfort. Tinjagala mukimanye oba abamu mukimanye nti bwe tuba tukola emirimu mu media tuba tuweereza bantu, so si tetubeerawo kubeera nga tukola ebyo bireetera kibiina kuwulira bulungi. Silence in the face of ignorance is complicity. N'agamba nti omuntu waasirika mu maaso g'obutamanya ate ekyo kiba kifu. While doing media work, our first loyalty is to truth and public enlightenment. Ndi bwe tuba tukola emirimu gino egy'amawulire, ekintu kye tulina okusookerako ge mazima n'okubeera nti abantu abatulaba tubawa ebintu mu butuufu bwabyo oba okubakubira tochi ne bafuna ensonga. Not to any political party, wabula so si kukola kulwa political party, however dear it may be, ne webanga party yo ojagala nnyo. When a media personality chooses to keep quiet in order to protect a party from criticism, that ceases to be media work, it becomes propaganda. Kati Frank Ntambi n'agamba nti omuntu akola mu by'amawulire bw'asirika ng'asirise mu mbeera y'okuba nti ayagala okukuuma ekibiina kireme kubeera nga kikubibwamu tooki, kitegeeza omuntu oyo kyaba akoze yoyo aba propaganda. By calling out Proscovia Mukisa's public blunder, I didn't attack the party. I actually protected it from future embarrassment. Frank Ntambi yagamba nti ye okwogera ku Nabbosa olw'ebyo bye yakoze oba ensobi ze yakoze ku TV teyalumbye kibiina kya NUP, wabula yabadde akuuma kibiina kireme kuddamu kuswazibwa mu maaso eyo mu biseera ebijja. A person seeking to represent citizens in parliament must at the very least understand the structures of the house, its committees. Nagamba nti omuntu ayagala okukulembera bannansi mu parliament alina afazaali okumanyako ebintu ebitonotono ebisookerwako eby'omu parliament nga obukiiko bwayo n'emirimu egy'okubeera nti ayisa amateeka n'ebigwa mu layini eyo. To ignore or excuse such gaps is to lower the bar of leadership and weaken the credibility of the very movement we believe in. Ono n'agamba nti singa tutunuulira obukulembeze abantu nga beeyisa mu ngeri ey'ekinafunafu ennyo ne tusirika era ne tukkiriza bigende mu maaso, tuba tutattana ekyo kye tukkiririzaamu. My comments were not personal. They were civic. Accountability begins with our own.
if we can't correct our own candidates, how then do we expect to correct the government we oppose? Nagamba nti ye ebintu bye yayogedde tebyabadde byakulumba muntu mu buntu, wabula zaabadde ensonga mu butuufu bwazo nga bwe zirina okubeera. Nagamba nti abantu okwekuba mu torch tutandika na baffe. Bwe tuba tetusobola kutereeza bakandidenti baffe, then tunaatereeza tutya gavumenti gye tuopposinga. Constructive criticism is not betrayal. It's the highest form of loyalty to both truth and progress. Nagamba nti omuntu bw'ovaayo n'obaako bye weemulugunyaako ku kibiina tekitegeeza nti okiriddemu olukwe, wabula ekyo kiraga nti ofaayo nnyo ku lw'ekibiina, ku lw'amazima n'okugenda mu maaso kw'ekibiina okutuufu. So let's be clear. Defending ignorance doesn't strengthen my nope. Demanding competence does. Nagamba nti njagala tubeere kiriya. Nze okubeerawo n'endifendinga obutamanya tekyongera nuupu maanyi, wabula nze okusaba abantu bakole ebintu mu butuufu bwabyo kyekyongera nuupu amaanyi. Kati ebyo bibadde bigambo bya Frank Ntambi ng'ayanukula Lumbuye wamu n'abasigadde abaamulumbaganya olw'okuba yayogedde ku Nabbosa we yabadde wali ku interview eya Baba TV na byonna byayogedde. So banansi abamu bavuddeyo ne baanukula ku Frank Ntambi ku kino, era ngenda kubanga nkusampolingako 1 2 3 or 4 5, then tujja kubanga tweyongerayo mu maaso. Ndowooza tutandike ne Kakeeto James. Nabbosa clearly meant that she wanted to serve on the committee which handles entertainment, and to make it even clearer, further said she wants to serve on the Akakiiko Akakulira Arts, which means she wants to serve on the gender, labor and social development. Awo n'oduma. Onagamba nti Nabbosa bambi yabadde agamba yagala kubeera ku kakiiko akakulira ati. Ekitegeeza yagala kubeera ku gender, labor and social development committee awo. Kati onagamba nti Frank Ntambi yadumye teyawuliriza bulungi munne. Ono Mwaka Ambrose agamba stop calling the lady ignorant. There is ignorance and innocence. When you started as a journalist, you didn't know everything about journalism. Parliament has an orientation program. Just because someone doesn't know more about Parliament doesn't mean they won't make a good MP. Mwaka Ambrose n'agamba Frank Ntambi nti lekera ogamba nti omukazi tamanyi oba alina obutamanya. N'agamba nti waliwo okubeera nga olina obutamanya oba n'okubeera nga just oli innocent. N'agamba Frank Ntambi nti watandika amawulire bingi by'owali tomanyi wabula n'obimanya oluvannyuma. Parliament erina kye bayita orientation program oba program eyo y'okuba nti omuntu mupya n'emuyingizaamu bwetyo mpola mpola. So n'amugamba nti olw'okuba nti omuntu tamanyi kintu tekitegeeza nti tasobola kubeera MP mulungi. Ono bamuyita Reganeri agamba you and your colleagues usually say hit someone 2 times and let go, but you have turned Nabbosa's issue into a hot song. You make the very public. So onagamba Frank Ntambi nti ekya Nabbosa bakifudde luyimba. Basically defending those who have nice accents and speak eloquently but keep passing bogus bills that don't even benefit the common man. Ntambi wetereze mwana vambye kisiru. Ono no Nambi yagambye nti bw'obanga towagidde Nabbosa wabula n'owagira abo aboogera enzungu ennungi n'okuba nti nno ebigambo babiteekateeka bulungi wabula nga bayisa ebiteeka eby'ekisiru obeera olimbye. So n'amugamba nti Ntambi weetereeze. But we foot soldiers, we need to stop attacking our critics. Nabbosa blundered on national television, and that's the fact. But we n'agamba nti abantu abavaayo ne batunula ne bakuba tochi mu nup mulekeraawo okubalumbagana. Ekyaddala Nabbosa yakoze ensobi. The Duke of Biziga, and that's exactly why some of us call NUP a cult, because to them criticism is betrayal. Onagamba nti yensonga lwaki ffe abamu NUP tugitwalanga ddiini olw'ensonga nti abantu abamu abavaayo ne bannyonnyola ate bagamba nti balidde mu kibiina olukwe. Ono Kayanja agamba bro, those who understand the structure, committees and legislative laws, 3 out of 4 bills tabled have been passed. Speaking good English has left the country in shambles.
Kayanja agamba nti okwogera oluzungu olungi tekirina nakyo kyekigasa ky'amaanyi kwegagamba nti Nabbosa mumuleke. Onagamba nti the sad reality is that we Ugandans often defend the wrongs instead of standing for what's right. The truth is we need real leaders. Ego nagamba nti obuzibu bwa Uganda tudefendinga nnyo ebikyamu ne tutagendera ku lwakiri kituufu twetaaga abakulembeze abaddala. So Frank Ntambi bangi abamutekinze on bamututte for a ride oluvannyuma lw'okuba nti yalumbaganye omukyalo oyo Nabbosa n'abakobaka bwe yabadde amugamba wano na wali ku nsonga z'okuba nti engeri gye yeeyanjuddemu ku TV alina wedda bw'ayogeramu ensonga ng'alaga nti bingi byayinza okuba nga tamanyi ku parliament ate nga yafunye edda card ey'ekibiina era ayolekera mu parliament. Hamida Najinga agamba what is the difference between her and Prime Minister Honorable Nabanja? Tuleke naawe. Omnaha Baker, imagine if this group got power, the mere fact that Kyagulanyi and the party organ don't make mistakes is enough for Ugandans to avoid this party of dictatorship. Sabula Nagamba bro wanna keep posting the truth. These foot soldiers will give you free engagement. Ononna atyoboddemu. Frank, before criticizing my next MP, tell me one thing Bagala has done in 5 years to his community. Mr. Mosh nagamba Frank Ntambi nti nga tonnavuluga Nabbosa tubuulire Joyce Bagala kiki kyakoze mu myaka 5 mu community gy'abadde awangaalira ne gy'abadde akulembera ebbanga eryo lyonna. Kugambye nti abantu obwedda betwala bwetwazi speed olw'omwana mulenzi ono Frank Ntambi olw'ensonga yasinze okubanga awumu omutwe mu kino kyonna ekya Joyce Bagala versus Nabbosa ne Nabbosa okubeera nga bamugamba nti ya blunderinze here and there. Wabula Vijay Junior nga mukwano gwa Frank Ntambi ate yavuddeyo naawe endowooza ya njawulo nagamba nti many people are criticizing this young woman for not knowing enough about politics. This reminds me of how people judged Kyagulanyi Ssentamu when he first entered the political scene. I think she might surprise everyone and become a good leader for our community. Nabbosa Joe. Vijay Junior agamba nti bye bw'atunuulira abantu abali mu kuvumaganya omukazi ono abewuunya bwewuunya olw'ensonga nti ajjukira Kyagulanyi Ssentamu yajjira abantu bamuvuluganga wano na wali. Naye agamba nti temumanya omukyalo nayinza okufuuka MP omulungi era munnabyabufuzi omulungi ddala. So wano Frank Ntambi we yamalidde ng'agamba nti Nabbosa Ju Vijay Junior yagamba nti ayimiridde mabega omukyalo ono amanyiddwa nga Nabbosa. Newankubadde nga Vijay Junior bwe baazirunda ne Frank Ntambi ye yali yawuse dda ku ndowooza ya mwana mulenzi oyo. Kale ebya NUP byebyo bwe tudda ku saidi eno ey'aba NRM nalabye Eddie Kenzo ng'ali mu kutambula mu campaigns eyo yasuubiza okuwa abaana emitwalo 10,000. buli gye natuuka nga gye bali abazambadde buli muntu emitwalo 10 mu nfuku ndi campaign yakugaba miliyoni 5 That is Eddie Kenzo for you. Kale ali mu kutambuza campaign za NRM naye saidi eyo bali eyo batandika ne lili pazo naye batuuke wamu ero pazo naye asanze akaseera akazibu. Kale abaana batadde amaaso ku Nyamutooro we yabadde nebyeyo n'ezzombo bagamba nti she must be baking a cake in her oven. Wedda abaana basonga ku lubutaawo nga bagamba nti lugoye olwedda lulina engeri gye lukoonakona ku lubuto luno ng'olubuto lulinga olulaga nti essaawa yonna tuyinza okufunayo Kanyamukenzo akato very soon. N'abaana temwewummuza. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Honey Bites bagamba nti balina cakes eza buli mukolo wabula balina ne package y'abaana abadda ku ssomero. Olina omwana ng'ali ku ssomero ng'ogenda mukyalira ku video baddayo ku ssomero kubira aba Honey Bites balina package omuli ebinyeebwa mawogola daddies eziwooma decorated donuts cupcakes byonna
0709787508 bannaffe abahani baitso ojja kubanga obafuna butevre nnyo nnyini ddala mukadeke kamujagala kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano bo basiizi ba langi bagamba nti omaliriza okuzimba ekizimbe kyo kati otuuse ekiseera okulabanga kisiigibwa langi kuba ku 0705 1936 bannaffe aba Alson Painters UG ojja kuba oyogera nabo butevre nnyo nnyini ddala bajja kusigira langi naawe oveewo ng'omatidde omuntu atuula emabega w'omuzindalo each and every day that comes by that is none other than Abasiddi Omusunsuzi. Abasiddi Omusunsuzi erinnya eryange yenze Abasiddi Omusunsuzi nabagamba nti YouTube channel kwoli yeno eyagaliwo kyolina okukola kyakuba nti olikinga video eno commentinga ki kyolowooza at the same time subscribinga ku mukutu guno. Thank you.